Mulabika mukumula kwa foko chali ku Salam TV olutimba olw'emirembe watuwumulidde tubadde ne musawo Jole Uweli anga atubulira ebintu ebimu by'oyinza okulaba naddala ng'omukyalo oli lubuto okoze otya okumakinga sure olubuto teruvuddeemu oba omwana waffe tafudde naawe ozadde bulungi naye ku setisaawo eno nina omukungu agenda otubuulira ku recommendations asobola okutuwa naddala ezihandulinga bulungi abakyala n'abaana wano mu Kampala n'emiriraano ne Uganda yonna naddala nga tutunulidde umbrella yaffe ne ya Uganda Muslim Bureau, Medical Bureau katweyanjulire atubuulire yakola ani campaign ki gye bakola okumakinga sure abakyala baffe tebafiiridde mu Ssanya sebobuuza akabatulaba neyanza Mariam nzikiriza mbuze ku balabi ba Salam n'ekiramuso ekisinga okubeera ekyetendo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Wabusimba Amir era nga nkolanga omwogezi w'ekitongole kya Uganda Muslim Medical Bureau ekitwala ebyobulamu by'abasiraamu Uganda nga tubaawo kulondoola enkola zaffe mu busiraamu amalwaliro gakoze gatya ag'abasiraamu. Sooka otubulire mukoze mutya mu kuzaalisa abakyala. Neyanzizza nga musawo Joelia bw'abanyonyodde nti no enkola z'ebyobulamu zitandikira ku mutendero era kasita obuuka omutendero gumu era oba oyina kyogenda okusubwa ku nkomerero yaabyo. So ku bakyala tubakubiriza Joelia abagambye nti omukyala yenayena kasita afuna olubuto agenda anywa eddagala kuba ekinyusi yonna kitandika na ddagala. Oyogeddeko n'agamba nti mukuba abantu nedda abasawo tebakuba naye omuntu asangibwa nga alina embeera yatya okugenda okunywa eddagala kati bwatuuka baffe baatugamba nga abakyala babakuba empimu leeba era nga tutya n'okuzaala kuba kutya kwa muntu kwagenda nako nga bwolaba omwana bwaza omusanga ewaka akomawo ewaka ng'atidde kati n'omulwadde omukyala eyafuna olubuto n'atanywa ddagala era bwaddayo bwagenda mu ddwaliro ekyo kiba kimulimu phobia already ebe mulimu ntino bagenda kunkuba niwe banamugamba akantu akatono aba alabyenga oba abamuyisiza obubi so tukubiriza abantu bagende banywe eddagala kye kisookerwako ddala edda mu malwaliro agamu naddala gali ku misingi zaffe twabeeranga nnyo n'abawi b'obuyambi abatuyambanga ng'omukyala ne bwajjanga talina kyayina atuuka nga ebintu ebisinga abisanga mu ddwaliro katugeze zi mama kit naye oba olumu abawi b'obuyambi nabo ssente zibawulwa naffe wano ku Salaamu tubigaba naye leero twayavuwaddemuko so kati bwabanga omuwi twayavuwaddemuko naye bwe twabagaba mama kit ezo by the way we were overwhelmed twagenda ebugiri ne tugenda eyiganga nga tulowooza twatwala kitraka tulina ki 40 feet kikonte ekitraka kyaffe kinene ne tulowooza mbu tusitudde nnyo neeza ggwawo ng'abakyala tezibamaze obwetaavu nno Mariam abantu babulina eyo ebbali era nga bujja mu ddwaliro ng'osuubira okubanga eddwaliro lijja kubeera na buli kimu tukubiriza ojje n'ebibyo bw'osangayo oyongerako okusinga okujja nga tolina naddala mu malwaliro gaffe ge tugamba agali ku musingi gw'eddiini private not for profits tuyimirirawo ku bagabirizi bwebanga tebatuwadde naffe tuba tetuyina era bw'ojja n'osanga nga tuyina tujja kuwa naye ekisinga okubeera ekirungi okujja nga weetegese omwana onoomusitulirawa oluvannyuma lw'okuzaala kuba mu malwaliro tujja bawa obujjanjabi obwetaagisibwa naye mwogenda omutwalira tuweeyo ku basics omukyala zalina okubeera nazo ezitandikirwako kubanga nze waliwo omukyala eyaŋŋambako she's a senior gynecologist I think bwe mubanga muwa awards mwenga Uganda Muslim Medical Bureau waliwo omukyala bamuyita Dr. Kitunzi she's in Hoima omukyala oyo she's a very azalisiza abantu bangi but she's very good nga kugamba olina okubeera kasita oweza emyezi 6 tambula n'akagirita sambula n'akaveera tambula n'akaleesu buli woolaga eyefuuke like handbag yo olina okubeera n'ebintu ebyo mu handbag. So what is the to-do list for a woman ng'ajja mu ddwaliro eri a must? Nga bw'ogambye nti omukyala yenna alina okubeera ne toolbox. Kati gwogeze wala. handbag lwakuba bwe tujja eno ewammwe mubiteeka nnyo mu luzungu nnyo. Wabeeramu makeup kit, wabeeramu eyeliner, mubeeramu
Byebeeramu kati n'omukyala asuubira okuzaala ekebeere nga ye toolbox ye neetaaga muki neetaaga kubeera na girita neetaaga kubeeramu negonzi ne gloves ebyo bibeere nga bitandikwa naye n'atalina lubuto alina okubeera ne gloves ebyo omanye ebyobulamu bw'obeerako bw'ofuna amagezi nga gano ge tugaba olina okuba nga weeteeseteese lwakuba tomanya kizibu ekigenda okugwirako mu nteekateeka za Allah essaawa yonna yonna olina okubeera ng'oli ready n'asuubira okuzaala otuusiza period emyezi olaba gigenderera naye nga newaka tolinalowoozaako kugulayo kagwe wadde n'akamu balinda baby shower ffe katusawewe nga tonabakola baby shower gy'oyagala okukola akasente ako genda mu dduuka onoonyeyo mama kit at least byonna kabigaana naye obeere naki ne mama kit omanye nti no bw'ona ogenda ku old Kampala abasawo ojja basanga gye bali bw'ona ogenda ekibuli abanaakukolako ojja basanga gye bali naye balina we batandikira si kutuuka nkubira jajja kukubira maama ewaka nalekayo akabuzi kange atunda aweereze sente tugule ki tugule mama kit byebintu ebisookerwako omuntu byalina okukola ki byalina okubeera nabyo omukyala yena asuubira okuzaala tolindanga saawa esembayo Kurani etukubiza okubanga weetegese buli kadde hajali wejjira tolimu byakugamba nti nolinda ate naliseyo kasente kange ku akaunti nkajerwa kuba omukisa oba tokyagwina mwenga abaami rolo ki gye mukoze naddala ku jane y'abakyala kubazaalira abaana kubanga tulaba ennyo abaami nga musuddeyo gwa naggamba nenzija nenkugamba sweetheart ndi lubuto ngomanyi temuwerekera abakyala agenda continental temwagala bakebera we have seen couples abali discordant abaami temwagalira ddala kuwerekera abakyala bamwe continental abaami mukoze ki okumakinga sure mbu tukendezeza abakyala bafiira mu Ssanya neyanziza nzikira kino nkyogerenga communications person weteeke ne mu ngatto z'abaami bo bakiikiridde leero neyanziza ekisookera ddala abakyala baffe katusooke tubakubirize kino si buli golaba nti n'omwami kyekisookerako ddala ate nga ye yakufunisa olubuto nga tonaba kufuna lubuto omanyi tubeera nnyo over excited kanjogere kuba n'abatandika obutandisi abali over excited olinnye kalink oba kabbaasi okuva mu New Taxi Park osanze omwami agenda ntinda obufumbo bwamwe butandikidde awo bakayita tondeka akakabaasi koyogerako kakutuusiriza nti nde lwakuba akusasulidde ezikujja eno obukozi otandise obufumbo ebyo ebimu mu baasi kati bw'ofuna olubuto oyo g'osanze mu New Taxi Park ng'agenda ntinda tomusuubira akuwerekera continental byebuzibu by'osisinkana gwegendayo obuze ku ddwaliro omanyi bwe tubeera ku malwaliro ago byebuzibu bye tusanga omusajja namufuna simanyi na gy'abeera nafuna olubuto kati oyagalako ng'amambu twesiba ku basajja ekyo gwa kyogedde ekirungi oli mukyala so g'ogenda okutandika nayo okufuna mu process y'okufuna olubuto olina okuba ng'omumanyi so pregnancy should be planned not even planned prepared for ngenda afuna olubuto nfunira amiri olubuto anamperekera continental anandabirira anambeererawo bwemba neetaaga okwekebeza omusaayi tunaagenda naye oba gyakugamba genda ku Old Kampala bakukebere nange njagenda obaka nkuweereze results byebintu ebitandikirwako naye kasomisinga step eyo Mariam byebiviirako abantu abasinga abakyala okusingira ddala bawala abaffe bano abato abakatandika abakuzeemu bayiseemu experience abamu bayinza okubanga kati bagraduate process bagirimu bagraduatinga kati basetolinga bayinza obutafuna kizibu kifaanana bwekyo naye bano abatandika bw'ogenda ku malwaliro gaffe era abasinga okubeerako bw'ogenda ku Old Kampala bw'onoogenda ku Hamadi Embale ojasanga nga abasinga okufuna challenge zino tebabawerekedde be bano abaana baffe abato abatandika obutandisi abamu bagenda mu biduula mu makubo gye babasanga ku mikolo gye bagenda ebyo tetwagala biga naye nga tugamba nti omuntu kasabanga otuuse period eyagala okubeera n'omwami ita process entuufu ofuna omwami omutuufu nga mumaze omwetegereze era njagala nnyo embeera eri gye twabeerangamu edda eya ATS byebiki African Traditional Society gwotanaba kubeera naye osooka amunoonyerezaako taatawo n'agendako mu famire y'aba Amiri n'araba
bwe nawaayo mwala wange anaabeera atya naye byennaku zino nga tebikola nanti mwagala nnyo chipusi kati chipusi yasinze okuleetera abantu obuzibu bawala baffe naye twagala bakubiriza twagambye nti buli goyagala okuzaalira sooka omwetegereze bwaba nga tasobola nakuwerekerako ku ddwaliro lwaki omuzaalira really eddwaliro just n'okugenda okukebera omusaayi kati abakyala bagambye omwami bwatakutwala mu ddwaliro noba sigambye kuno tukole ki tugoowingewa omukyala yatubuuza kati omupiira gusigadde mu ngalo zammwe tetwagala kukubiriza abantu kuva mu bufumbo naye noonya embeera entuufu gy'osobola okwogera n'omwami wo abeere ng'asobola otegeera nti no kirungi nnyo okugenda ku antinento nga muli abo babiri kirungi nnyo okumanya sitetasi zammwe gye tutambulira wanjawulo bweweekonda mu kkubo n'ofuna obulwadde nga luvaamu wabeera mu accident n'afuna nga luvaamu era ebyo byebimu sista Joelia byayogeddeko n'agamba bye bikyasinze otuleetera mortality rate okubanga ekyali high mu Uganda. Abaami mwe muleetedde abakyala okubeera nga bennyamira nnyo n'okubeera nga abakyala bennyumiriza okubeera basingle mothers oba okutandika okweyita ba fighters naddala bwe kituuka mu kuzaala n'okukuza abaana. So abaami mweddeko mukitegeere nti omukyala kasita obeera mu mbeera z'amaka naye olina okutekinga responsibility kubanga ekiba kivuddemu kibeera ky'abantu babiri ate simanyi omwana aba atwala musaayi gwa taata gwa maama basharinga abeera ina kakatafaaliko bwe mudde newammwe mugamba omwana wa maama anti kati mwe mumanyi obbeegaana naye ffe tetusobola bbeegaana naye taata singa teyaliwo maama wali olabyeko ng'ogyeko n'akalaba abakazi babiri abasaba DNA ate baali oli yali yagenda bweru omwana n'amuleka eno n'agamba oyo si wange naye DNA nekomawo nga wuwe siraba nk'omukyala asaba DNA ng'omwana oyo sinze muzaala naye abaami mwe mukyasinza okusaba DNA so abakyala mubayambeko seriously eyo ebadde by the way naye program gye tuliko munaye tuli mu kutaasa abakyala bafiira mu Ssanya kati gwe nga spokesperson wa UMMB tubuulireyoko enkola ze mutadde mu malwaliro agali under umbrella ya UMMB ezirabirira abakyala bano naddala abali embuto oba n'abasuulira okuzaala tulina weeva eriwo ssaawa eno eya IVF amalwaliro gano gayambye abakyala abatasobola kuconceivinga naturally ebintu ebyo byonna bizingira omwo neyanziza omanyi ekitongole kye tulimu kiri ku musingi gwa ddiini embeera esookera ddala weekwate Allah yesookera ddala okusinga byonna edduwa olina edduwa gy'ogenda kasooba nga olina embeera z'owerekeramu weekwata Allah nga UMMB amalwaliro gaffe empowerment gye tusooka yeno gye tuliko bwe baba nga basobola okugatta eddoboozi lyaffe kusomesa abantu ffe tujja kwebaza sala mutuwa omukisa kati tuli musomesa amalwaliro gaffe agali eyo eterego bye gakola kuteekateeka abantu mu byobulamu ekyokubiri bwe tuba nga tetusobodde kufuna platform ng'eno tutegeka enkuŋŋaana n'amalwaliro gaffeyo gakola outreaches muzita clinic days buli ddwaliro lirina mu kitundu nga bakozesa ba VHT betuyita abasawo b'okubyala abo ba health center 1 we mubatuumi ffe tubayita kati abo ne bayambako amalwaliro gano okutambuza obubaka bwe tuba nga tugamba nti no kiseera kye tubaddemu kyakugemesa abaana integrated child days price ezikomenkeza olunaku lw'enkya naye wandibadde nga okugemesa tekukoma nkya kujja sigala naye zino baziteekamu ak'ensuuso abantu babeere nga bw'oba wamisinga okozese kati abo abasawo bayambako abantu abo okutambuza obubaka obwo ne tukozesa abanaddiini baffe nga bwe tubeera ne mufuna ne mugamba nti n'ensonga gye tugenda okukwatako ya TB eddoboozi lye likola ky'amaanyi nnyo okwongera okutambuza obubaka obukwatagana ku TB ne tukola omulimu ogusinga okubeera ddala ogw'enkizo okunoonya abantu bye beetaagisibwa okukozesa
twagambye nti no mu malwaliro gano twafunanga ezimama kiti banywanyi baffe bali bazituwa tetwali tetuzigula kati ffe tugenda ne tusaka bwe tumala okusaka ne tuzireeta ne tuzisaayo abalwadde ne bakola ki ne bazisangayo ne bafuna nga bw'olabye nti no Joelia yagambye nti no mu malwaliro tulina setup za mirundi 3 mu buweereza ebyobulamu bw'obanga togenze mu gavumenti ojagenda mu private bw'oba togenze mu private ojagenda mu private not for profit private not for profit bibeera ku misingi ya mirundi 2 eize ddiini oba ebitongole NGOs tebikola magoba okay so kati nga bw'olabye UMMB setup yayo yagamba nti mu bintu bisatu katunoonyeeko bwe tugwa ne tugwa wakati private not for profit bitongole malwaliro gaweereza obuweereza naye tegakola ki tegagala magoba okay kirungi nnyo kirungi bituweereza gavumenti weteeka omukono n'ekoma nga tugamba gavumenti mwebale nnyo naffe katwongerezeeko ne tukwatirawo owa private n'agamba sayidi eno nange nja balindirira esayidi eno nga byonna biganye ffe ne tugamba nedda tebijjagana katubakwatire wakati ogenda eri akabeeyi ne bakakuleega nodduka sayidi eno nga tolina osobola okwonya n'ogamba kati ngwe mu nnyanja kati fe abalinga ennyanja ekuŋŋaanya buli alemereddwa eno gwa wakati oba ogudde mu private not for profit abakyala nga twagala amalwaliro ag'ebbeeyini nakkeesi gye n'akawulira ndowooza naawe wagiwulirako eddwaliro eryakwata omwana nga abazadde balemereddwa okusasula bbiiru naye lwaki oba weewanika ng'osobola okugenda ewaffe eno ate ne bakukolako bulungi si kirungi okwewanika tugende ku level gye tusobola kubanga wonna basobola okuweereza nga bwe tumaliriza programu mu budakiika obutonotono obutubula ntegeka ki ze mwina mmwe nga mmwe okupromotinga services ze mugaba mu UMMB neyanziza UMMB ng'ekitongole erina enteekateeka ya myaka 5 strategic plan ya myaka 5 nzikiriza mu myaka 5 nziggyemu ekintu kimu olw'obudakiika ebbiri ezo z'ompadde okwagala okwongeza eddoboozi n'okuweereza abantu baffe obulungi tutegeka enkuŋŋaana buli mwaka tugamba abantu baffe katusooke tutunuulire mu mwaka omulamba ebyobulamu byaffe mu malwaliro gaffe ag'abasiraamu biyimiridde bitya n'abatuyambako okutuusa obuweereza bano bajje mutwe alipoota Joe yagambye nti no batunuulirako omukyala yenna kasita afiira mu ddwaliro lyonna ni bw'abanga si mukyala wano balina okutuula kati naffe tutunulamu ne tugamba mu lipoota ze twalabye mu mwaka omulamba mu malwaliro 72 ge tulina nga UMMB mu Uganda amalwaliro gundi tubuulire ewo kyali kitya kyava kuki tukyewaze tutya nga tutunuulira ekizibu ne tuleeta n'engeri gye tugenda okukyewala obutaddamu kubeerawo era nga n'omwaka guno tugambye nti byonna omwaka gutambudde bamaliamu waliyo bye babadde tebasobola kumanya ku UMMB ebyobulamu mu Uganda katubayite bajje tunyumyemuko ku byobulamu mu December era nga tulina convention yaddiba butunuliro bagambe convention eno tulowooza ne tugamba nti mu byonna bamaliamu nga batambula n'abantu bonna basobola okujja ne tunyumyamu ku byobulamu mu December 6 tujja kubanga tutunuli byabulamu tubasange wapfa abagala okujja ku ssaawa eno bw'oba oyagala kujja tunyumyemuko oludi Kampala tetuvaawo kati ntunuulidde December 6 tukyali mu nteekateeka kwagala kutegeeza kifo ki kyetugenda okubeeramu olw'ensonga nti buli we tubeera n'abantu bonna tutunuulira kintu kimu tukoze tutya ani alina okwetaba mu lukuŋŋaana luno tubagambe beetegeke nga bukyali tulina be tuyita ba implementing partners okuli ministry okuli NGOs endala abanaddiini n'amalwaliro n'omuntu n'abantu sinoomu namwe mujja kwetabamu salaamu ejja kubanga ebibaweereza live inshallah sibula abatulaba ababadde batulaba tubeebaza naye kaneeyongera okwebaza gwe Mariam eddakiika zino n'ozituwa Salaamu obubaka buno batusizeyo bagambe UMMB yeebaza okubanga eddoboozi lyaffe lisobola okutuuka ku bantu ne tubanga naffe tusobola okubaako neki kyetugaba nabo twagala kwebaliza ddala ba producers ba programu eno omukisa gwe mutuwa
tweyongera ddala okubebaza naye tukubiriza abantu abakyala abali embuto mugende mu malwaliro munye eddagala. Eddwaliro ery'okuli okumpi lisobola okubuweereza bwe bumu naye tunuulira ennyingizaayo. Weebale nnyo weebalire ddala omugenyi waffe omulungi okuva mu UMMB munayise akuddira mu luyimba ataluwoomya ngenda kusiibulira wano. Weebale nnyo okwekumira ku programu yaffe eno neebaza Korea ngayo najje nkoze olwaleero nayo musule bulungi mweraba.